Hello. Fred. Je baliko Fred. Kalita, nani je baliko? Nga oliwo wawalo oli mu kuzimba. Andikira ku site katono. Oli ku site. Nze bampise kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Aya, mwe bali kutuweereza bannaye. Nkale naye wawala nnyo naye nga aha kiki? Ndera kukyusa. Kiki mukulu? Ensonga yange mwami kadima. Enamba gyenateekako wansi eyo wagirabye. Eriko erinnya Zaamu. Mukyala wange eno. Mukyala oyo abadde ki? Mukyala wange nsaba mumukubireko. Ajja kubuulira mujja tegeera ensonga yose gimanyi. Lwaki ate sigwe gitubuulidde? Wangi? Nti lwaki sigwe gitubuulidde? Tisobola gigamba kuba muntu mukulu. Kati tumugambe tutya? Mugambe nti bbaawe atugambye tukubireko. Mpozi naawe tovaako. Wangi? Nti mpozi naawe tovaako. Sijja kuvaako nja kubeerako nga mpulira. Kale kamukubire wano. Nga mugimanye. Tugijje mu ye. Ensonga mu ye yennyini ajja gyogera. Kwoli? Wendise. Kale. Hello. Zaamu. Wangi sebo. Je baliko mukwano. Kale sebo. Kale bampise kadima na manya ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Sebo. Ku radio. Sebo. Baawe abadde agambe tukubire kombo ayina ensonga gy'osi oyina ensonga oba gy'ayagala otugamba. Sebo. Fred omumanyi? Fred mumanyi ye bba wange. Okay. Era maze ebintu ebyo nabireeta ku radio. Talina kyatugambye naye age nti gwalina okutugamba. Mutawaana ki? Kale just yansanga n'owa Boda nga musiibula. N'atukubamu amataala. Baawe avuga? Avuga Boda. Ne baawe wa Boda? Kakati owa Boda nga omusiibula? Nali musiibula n'ambuuza. Ani oyo ne mugamba oyo mukwano gwange. Fred. Kyoyagadde omukyala atubuulira ekyo. Akiyise ebbali. Ensonga gye nayagala ababuulire namugamba akubire abatabbizi ku Beat FM aneetondere kuba ayagala kudda mu maka. Aneetondere akakasensi nti yegadanga n'owa Boda. Kakati ate atugambye akwenya nti baamukuba mataala. Aleme kubalimba. Amataala gakola nakubamu amataala ne gankakasa ne gandagira ddala olw'enzikiza eyaliwo. Nendabanga kyenalaba kyekyo. Owa Boda alyako ebisobooza byange. Zaamu oyo mulaba. Obujozi bwayina buyankolako. Kubamu amataala w'enti musanga owa Boda amuleze. Beereze abikudde n'ebisambi. Omukulu aleze asembeza kuli ali mu kabugumu. Aliranye enju ya munywanyi ku nju ya munywanyi ate atudde. Alera mwekyomu. Kati gwe nga bwe wali onkwana wali ngondera. Nakulera ngera bwe kyava mu kukolera tewakiraba namala n'ekuseereza n'ekutwala kitegeeza naye ako anaakuseereza. Olaba bw'amanyiira njagala weetondere ku mpewo eggwanga liwulire obwezi bwebakola kuwa Boda. Ndyoke nkuddire mudde wange oba tosobola sijja kikola genda mwererere ddala. Njagala sebo njagala omukyalo yanneetondere. Owulira kabogoza ne kadima ne namayanja. Sebo. Aneetondere ayatule n'amannya g'omusajja oyo wa Boda agoogera agambe nti nali ne Boda omugundi avuga Boda sirikiddamu mwami wange Fred gundi avuga Boda siriddamu mwemanyiza yadde okukkiriza ndereko yadde okunsembezaako waasembedde yadde okuwulira akabugumu ke yadde olusulo lwawunya. Bw'aba takisobola ekyo kumwatula nze njagala Boda amwatule n'amannya. Awo ngenda kukkiriza tumwatule amanye naye tikiyakola kikyamu. Maama okwo kujoga kwatikaaki sikkiriza. Nedda tetuswaza naawe musajja. Tetuswaza tetukola ki?
Tetumuswaza ku mpewo. Bannange owulya bwawomereza akatigo n'akamanyiro kebalina beera n'owa boda we nabo mubeere mwembi amanyiro owulira maama tetukola tetusoona muki siya nnyoko bannange ajjeeko zamu Wanji lwaki oyagala owa boda? Nendaba nange owa boda simwagalangako just yatusanga busanze awo nga tutudde n'atukubamu amatala naye simwagalangako. Naye bambi kati ogenda yaggobe waka? Yangoba. Oliwa? Ndi wanene wa maama wange omuto. Kati omusajja wandyagadde omuddira? Iye. Lwaki watudde amannya g'owa boda n'oyogera? Anti naye kati omusajja nga simwagala naye tanjagala ate lwaki mba mwatula? Naye ate agambye yakulera simanya? Ebyo era yayina obyogera nga yayina obipanga naye ate nga si bituufu. Naye Zaamu Wanji amazima gali nti wa boda oyo ani amannya? Nowenvaako tetuswaza musajja. Sajja yongame na mimi firi. Sajja ngamuweereza. Special reporter abantu mubaranguzi kukyenda mu mukaaga tanyeza 3 tifamba olunaku lwaleero ngezeko eno mukataba nakwogerako n'abatuuze bo mukataba tukube mukulwali kyesigenda maaso ge baliko nyawo gwani amanyi kati wano mukataba wetuli owa pantaleo yafa oba gyali mulamu? Sebo pantaleo yali mutuuze kuno era gyali mulamu. Naye kati nyabo okolangani wano? Nze nkolanga ku kusoboza n'obugizi no. Buli lumu sente mmeka? Kasambu. Hapana. Nakanana. Nga temuseera bannange. Kati baba bapakirira sente mmeka? Muteesa. Muteesa. Kati akasambu ako ne bakira mu ssaawa oba mbeera mpaka ku makya? Gw'omanyi oba musuze nze kasambu musosoleza ku makya nga bukedde. Lumu zino zawula otya eyakasambu n'ey'omutwalo n'akanaana? Olumu obufunde ennyo n'obugazi ennyo. Saizi ey'omutwalo ebeera etya? Ey'omutwalo ebamu n'ekinaabira ebiseera ebisinga. Abafe ne TV tuteekamu. TV kwegamba oli ekyati nga bulaba ku TV n'oli ekyati mulaba ku TV. Ne kati kankubuuze lwaki akataba bakaagala nnyo? Bakawoma nga biskwiti. Nga biskwiti. Kati buzibu ki bw'osanga mu buno obuloogi bw'osolooza? Kyawomu osanga dduse ng'obugugu bwonna busibye osanga akalungu nga kakalu. N'okola otya olwo? N'ogamba owaayi kasakulekedde ekizimbe. Kitegeera. Naye kati kankubuuze banne kubanga obudde buno ndaba bondiridde empinga. Abasajja beena ababagula abakyala bambala obupiira naye. Bwe mamanyi ate nze kati nsibaayo. Biki bizibu kyebirala by'osanga abaana bawala bye bakozesa wano? Njaga yasukka. Ate kati akawala nga ndabanga akaana akato. Ne wabayo alonda. Bannange nawo kalina luumu yaako. Batwala eri ku kifugi. Okakasa ku kifugi? Ku kifugi batwala. Ne bakola ekyolwo? Bakatambuza omusalaba. Special reporter abantu mubaranguzi kukyenda mu mukaaga tanyeza 3 tifamba